mwakuma omuliro gw'amaanyi nnyo mu nsonga za Buganda zino ze tuliko ez'okudda ku ntikko. Nzijukira lwe najja mu bulo ne musimba ebitooke ate mwabitandikira eri kumpi ng'empigi kutuukira ddala mu bulo. Ono muto wange Muhammad Muwanga Kivumbi nandaga najja ne sente. Waliwo omukadde oba mukyala bayali Kateregga eyakolanga tayiri. Kateregga oli owedda kaakati yamuwa siringi 10 n'aziteeka mu baasa n'amuyita n'amugamba njagala guzikwase Katikkiro gwe wennyini omanyi Abaganda baayiga obubbi ly'ettofaali lyange. N'omusajja omulala muganda nge Luswata twamusangawo muzibe mu maduuka ng'alina ettofaali lya mitwalo 2. Kale nembugujja era omukadde oyo namuwandika mu kitabo kye nawandika ettofaali ne Luswata naawe nakuwandiikamu. Wano waliwo ne muganda wange Drake Nsubuga Musoke mu Nabutambala oyo muganda wange wakubaye wa Mamba naye bwe tukuze bwe twasoma ate azaalibwa kuno alina n'ekifo walinga ku ssaza baki ekifo kiri bwe twajja ne Omutuba gw'Amaganyi. Ekimu ku bintu ebitwonoona mu nsi yaffe be bantu batamanya bwe baddiringana mu bukulu. N'omuganda agamba gatawulira mukama waago gabikka ntembo. Abaganda bali bennyini ab'Ebutambala. Kinsanyudde ne kindaga nti abantu bongera okutegeera emitendera gy'obukulembeze era bwe gitategeerekeka ensi edobonkana. Tetwagala byakirwanire. Buganda naye omulembe omutebi ebintu birina kutambulira mu mitendera. Era ntegedde nti n'obubaka bwe tuwa bujja kgenda buyita mu mitendera butuukire ddala ku muntu asookerwako. Manyi Sheikh ono Lutwama ajja kubuulira abantu ebintu by'emmwanyi. Ne minisita abalambise bulungi. Ensowera ekwagala ekugwa kubbwa. Awo nno mwebale kuba bajjumbize. Mu mwaka 2019 nga tujaguza emyaka 26 bukya Kabaka Mutebi atula ku Namulondo. Yasinziira ku Namulondo twali nkumba mu Busiro. N'atubuulira ebyafaayo eby'obwegasi. N'engeri ensi yaffe gye yali ekulaakulanyeemu olw'obwegasi. Tetusobola kukulaakulana okujjako nga tuwuliriza amagezi Kabaka g'atuwadde. Era Oweekitiibwa Kakomo bwe yambuulira abakyala bano n'abantu ba wano, Saza Butambala, Saza Farmers Group na bano, n'asemba tujje tulabe bye bakola. Nange sadda namu. Temusobola kukola bwegasi mufaanane nga Masaka Union nga mutandika butandisi. Ekikulu y'ensigo gye musize. Ate Sheikh Lutwama abawadde obubaka simanyi oba mubugenderedde, abakuutidde ku bwerufu mu ssaala gy'atuwadde. Kubanga mujja ne mubeera n'abantu bangi. Abantu bateekwa okubeesiga mu abakulira ebibiina bino eby'obwegasi. N'abalala balyoke babeegatteko. Awatali bwerufu tewali kugenda mu maaso. N'olwekyo mukola ekintu kirungi nnyo. Era n'omuntu yenna anaakola ne bw'eneeba bizinesi ya ngeri ki, bw'onootandika n'ebinene bwe biti omanya ogenda kugwa. Otandika mpola, olunaku olumu ne luziba, omwezi ne guyitawo, omwaka ne guwera, n'ogenda ng'oyiga.
nammwe mu bibiina bino eby'obwegasi bwe kijja okuba kasita munaakuuma obwesigwa n'okwekuumira ku biruubirirwa by'ebibiina byammwe bino eby'obwegasi. Omuganda agamba nti omukadde lwalaba ababe lwasinda empewo. Bwe bandabye nga basoma alipoota ne bagamba bwe batalina kyuma. Ekyomukisa mukyala wange ono Aisha Kabanda ono mukyala wange nti Wambogo alina ekyuma wano ekibibi era temumulabye nga muyita mutwale nga muwogo yenajja mukubanga ye yennyini oyo Aisha Kabanda. Ate ekyuma ekye kya mutindo mujjemu obuwunga obw'omutindo. Waliwo n'omukyala oli eyampadde seppeewo. Omanyi bagamba ebutambala teva mutu anti buli avayo ne seppeewo. Naye kanjiiweko. Yaŋŋambye nti nno baagala boogereko ku CBS. Mujja kukolagana ne Katambala. Mujja kukolagana ne Katambala yali batuusa mu ba CBS. Bali bawo omukisa. Bino bye mukola bifaananira ddala n'ebya Poosa. Era tubyagala nnyo ekyenkanidde awo. Kambabuulire. Buganda erimu abantu ndowooza obukadde 15. Bwe watyo. Tulina kuba bumu. Twemala. Kasita tubeera obumu twemala. Era ebibiina eby'obwegasi bwe bumu. Ne mukuŋŋaana ne muwaŋŋana amagezi. Kaakati eyo abatuyamba gye balitusanga. Naye nga ffe tuli bumu era gwe mwoyo gw'obwegasi. Awo nno bannaye mbeebazizza nnyo.